waliwo abasumba abagenda Mulago ne babawa ebimu ku oba ebiba bisigalidde abamu abakozesa amazzi g'abafu ne bagateekamu amafuta ne bakwata oyiro wane Uganda n'olunaku olw'ejjo Jinping yaggyeyo amagye nga America yagala kubanja sente zembu bebawaayo bigundi bibaruuni bino kibaruuni bw'okipikamu omuka n'okiteekaawo kakasa ogirabanga tanka y'amagye. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwanirizaako munywanya kyekumidde ku mukutu gwa L40 ekitongole Matayo Foundation wekisinziira ate ne tukutuukako eyo munywanyi nawe gy'osinziira okuba ng'otugoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubakubiriza okutugoberera okusubscribinga ku channels zaffe zonna ku TikTok, ku YouTube. Ng'osekerera munansonyiwa wamma eddoboozi liri bwe lityo naye katusabe tutambulirawo mpola mpola kansooka ensaba omukulu asooka babuuzeeko. By the way tukomeddewo ku mpewo nga Iran yafunye ndowooza Ayatollah omupya era kibadde kigambibwa nti oba tekigambibwa kituufu mutabani w'oli Ayatollah Ali Khamenei gwe batta kati ono Mujtaba Khamenei ye Ayatollah omupya owa Iran. Olutalo lugenda kukomekererawa ndi wano mu Matayo alaba ebitali bya wano sebo soko obuuze ku batugoberera. Bannayuganda mutya kansubire muli bulungi. Nange gye ndi bulungi. Tugezaako mpola tuli mu sizoni ya nkuba era mwenyweze kubanga Uganda batugamba Uganda eringa California naye amazzi gayita mu madaala agakaalina. Gavumenti yatukubiriza okuva ku myaliro gya wansi abasuubuluzi b'omu kibuga eyo. Emyaliro gya wansi ebyo terina bigamba olaba saawa zino sigamba nti gavumenti njinafuya nnyo naye enkuba egenda otonya mu 2040 singa etonya nga gavumenti ene yeero in case just nkuwa kyakulabirako yadde tekisoboka singa etonya nga gavumenti eno yeeriko ebitundu 75 ku buli 100 abantu baba bagenda kufa gavumenti nga terina kyesobola bayamba mu 2040 kyova olaba olaba bulabi nti buno obukubakuba obutono butonya enkuba tenatandika kutonya just wade egenda tonya naye kati wano nkulazeeko obulazi nti buno obukubakuba enkuba yatonya mwaka guwedde twayingidde mwaka mulala tewali kye baateekateeka n'abaakosebwa tebabasasulanga bakyabanja kati olaba eno yokka entono ey'okukwata just biliyoni ezitawera na 10 n'otereza ekibuga n'osasula abantu abafiiriddwa n'okuba ne b'otabasasula naye bakendereze teekawo amateeka mwe bayita okufunamu nti bw'aba yafiiriddwa nateekawo privilege bweziti ajja kwesasulira wano ekyo kyonna kikyagaanye. Nalabako ekitongole kya KCC nga kiyoza enguudo oba ku Lwokutaano awo saawa zino bo bali mu kukola era nze kyenyinza okugamba nti ministry omanyi ebiseera ebisinga bwe babeera lwakuba byengenda okwogera abantu tebabibeera mu nnyo kyovula abamu bampakanya ebiseera ebisinga bw'obeera ku lyato buli we lyewunzikira eno ebintu mubikwata ne mubizeeri ne lisobola okubalansinga kwegamba obuzito ne butabeera eno oba batandi boyi ndowooza ebisinga oba abavuzi ba trailer oba basi be babitegeera timotoka bwe yeewunzikira eno abantu badde eno basemberako eno netasobola ku obuzito bwe bubeera eno kitegeeza eba ejja kuwewuka mangu ekole ki egweyo kale ate abantu bwe badde eno ebalansingamuko obuzito ate bukomawo eno nedda ku kkubo oba amazzi ne gagibalansinga nti saawa ya leero Uganda ministry za Uganda zandibadde nti bwe tugamba nti ministry y'ebyedwaliro titeri muddagala at least bandi bali basooka ne bagikola
ne balinda ku ministry endala ne baga katusoke tuzimba amalwaliro guno omwaka gwonna gye tubatuteekako attention gagwe gabeere mayonjo gabeeremu eddagala gabeeremu buli kimu abasomesa tukole ki then eno kati tuli ku ministry kati ey'ebigwata ebiraze mumuli KCCA oba disaster ebyo byonna kati saawa zino focus yandibadde ku ebyo mu kino ekiseera kyetulimu gavumenti nefokasinga ku ebyo naye kati bazimba ebizimbe ekirungi nti n'enzimba ye Uganda nayo teringa bizimbe bya America bazimba ebizimbe nga tewali girasi tewali bisenge abawarabu bazimba ebizimbe ne babiteekako ebisenge ne girasi nga bakimanyi nti enfuufu waliyo sizoni y'enfuufu nti enfuufu eyinza okuba neyingira mu bizimbe mutunule ebizimbe by'abawarabu tebabizimba nga akedizamwe bya box oba babisiiringa emiryango gibeera wano wansi w'oyingirira ng'oyingira munda mu akedi naye ebyaffe fe abazimba mu myala fe abazimba mu mataba ebizimbe mubiteekako space nga n'empewo bweyingira mulundi gumu onfuna kino abakesisi oba gavumenti yagambye oba kyakubiriza abasuubuzi nti bave ku myaliro gya wansi mu bizimbe ebyo tebirina bwe bigenda kukolera kati alinayo edduuka bamusengule bagenda muwa sente ez'okupangisa ku fure eyawaggulu wansi baseerayo oba babawa layisi wansi we wasinga okubaawo ebbeeyi kubanga buli muntu watuukira okitegeera kati bw'ogamba omuntu omusengula omutwale waggulu weewaawo si kibi naye sente zigenda omutwalayo ogenda zimuwa ate ekirala waliwo nali ningiza mu bubinja buno obwabagaga kwagalana nabo balina amateeka ge baabawa bonga abagaga bebagekolera balwagabawa gavumenti yegabawa nti omuntu ne bwaba akola ennyo bakolanga banka abana abagaga tinabo ne barabanga mukoze nnyo mufunyefunyemu ka sente lente eri mu miliyoni 2 bakuteeka at least batandika okuleetawo obuntuntu n'osanga omuntu yali asasula rent miliyoni 2 ekizimbe kyongeza nga ali miliyoni 5 just kasita omugaga akupangisa ne batandika okulaba gavumenti zibawo amateeka gundi bw'akola ewo n'olaba omwaka gumu aguze emmotoka muteeketeekako obuno ne buli wamantera okulaba abasuubuzi ne bava ne beekalakaasa omugaga akeera lumu nze nnyongeza nga tabawadde na nsonga ab'ennabukeera eyo batera okukaaba kati abantu ne beekalakasa gwe wali owuliddeyo nti waliyo omugaga gwe bagambe mbu ekizimbe kisale ebbeeyi just kasita barabanga yes opangisiza katonda yandikusaside ofunye omukisa ofunyemu tunuli abakyala bali mu Kampala be bagamba mbu be banabukeera plaza just abo bonna baliwo naye nga kyekiri America kyeyakola nti bwekera nezimba software Facebook nga government software nga wa Facebook oba X oba TikTok neyeteekawo negamba nti eno property ya America temuja gifollowinga njagamba bano babba misoro gyaffe bagirese kutuketa bakolaki kati baba balino bo balina okuteerawo omuntu onoowulira nti ye gundi ojja kugura naye bonoowulira nti kankugereze nga wano nti kino kizimbe kya minisita gundi ojagamba oyo emisoro gyaffe Uganda ebanjibwa sente zaffe bazeewala bazimbamu ebizimbe okategeera kati balina okuteekawo omuntu nga wa bulijjo oba nfuna nebateekawo bakuteerawo omukazi nga ne kabaka wa Buganda amusinga ekitiibwa n'okulwa mu buyinza naye ng'omukazi ajja ng'asinga kabaka sente naye nga zze buzzi okategeera oli ava jasi mumutegeera mu myaka 2 naye ng'akulaga nti ebyobugaga byalina bisinga n'ebya kabaka ali mu Uganda nkufuna bulungi okate naye ng'abantu bakoze era oli n'avayo n'agana atandika n'edduuka lya mitwalo 2 bangi abatandise n'ebyo muleke kugendera ku ngombo z'ekisiru bantu bangi abatandise n'ebyo ebintu naye nga tebirina kye bibagasiza so KCCA nze kyengisabirako babawe sente mugolole emyala sizoni yamwe ey'okukola ebiseera ebisinga bwe bituuka eby'entalo gavumenti bwe beesimbula amagye ogatwala mu kulwana entalo teri ayogera era naffe tusabirira kimu nti
amagye gagende galwane gataase eggwanga saawa zino olutalo luliwo amagye ga KCCA siga mundu mundu abajaasi aba UPDF kati wano tebalinaawo bukugu baleke KCCA nayo kati teeke yaayo focus government egiteeke mu kulongoosa ekibuga we tuli mu mwara twazimba mu ntobazi era wano wono ojja kwesanga nti wano waliwo amazzi nga gakonekitinga ne kuziriva nairo ezo nga wona wano wona zaali ntobazi ekibuga era n'enkuba temugiraba hamu bakamurankenga nti alina ssente biliyoni ne biliyoni naye nkukakasa nti newe yazimba we tunatuukira mu gwokuna ewo ajja kuba takyasulayo kikugambye leero nawulirako ekirowoozo mbu engeri gye bakizuula nti twazimba ku ntobazi Kampala nga basuubira okusengula ekibuga ekikulu ne bakijje wano bakitwale ng'enakasongola kisoboka omanyi gavumenti emanyi abantu beefuga nagamba nti ffene tubalirawa eri akagadde eri mu nnimiro erowooza entegera yaffe y'emu ekintu kye baayogera mu 2.5 ne kati ekyo bakyogera mu 2.5 almost esina 2.5 eyo yali projekiti ya Amini eyo nakasongola Amini zaaliwo states zaali 3 yali atageti nze Mbale nakasongola ne Ntebe kati Kampala wano ne wabeerawo ogundi okuyiriba okungi ne balyoka bateeka wano naye okuteeka wano era teyali tageti ya Amini yali ayagala ekibuga kisengula kitwalewa nakasongola kubanga wo wali flat embeera y'obudde nnungi kati ate nakasongola wetwolekera waliwo omusana ogujja mu Bulaayi abazungu bagenda ku deployinga nuclear zaazo nga bazireeta mu Africa era lwaki eyo bebimu ku bifo bye balirwedde okuwaayo bateekeyo nuclear weapons va ku nuclear amasanyalaze ga nuclear wabula okusitookingayo bomu eza nuclear nakasongola singa yazimbibwa dda ng'ekibuga ekikulu omanyi nga bwongambe nti batubalira mu kategole eyo naye Kampala eno tunulira South Africa South Africa erina ebibuga Nigeria erina ekibuga kye bayita Abuja ne Lagos Abuja kye kibuga ekikulu ye Kampala naye nga bagiyita Lagos ekuze nnyo ne Abuja ati kyasooka kubeera Lagos kiri kyali kirala ne kino kirala eyali capital bagikyusa oba bagijjawo ne bazimbayo capital endala nga bw'olaba nti Cairo waliwo Cairo omukadde ne Cairo omupya kati Cairo omupya gwe bazimba tamanyi ensi ezigenda obanga zimusinga zijja kuba ntono mu nsi yonna ntono Aba-Egypt bazimba ekibuga kye bazimba ojja kubanga tokikiriza nti kirina mu Africa okitegeera naye wano ebibuga ebiriwo naye bino tebyewuunyisa nga tetunaba kwogera ku bibuga amalwaliro agaliwo mu mirembe gy'abazungu zipoliisi zi CID CPS yazimbibwa 1928 naye Kampala eya wano mu Kampala wakati kati yaliwo eyo CPS eri myaka 13 eyo CPS basibiramu ne bakabalega bamwanga banabagobanga abazungu eyo CPS joraba ebibuga institution za police ola anti police ekyapangisa police yawa nenansana naye epangisa juzi kabaka yabadde agamba nti yawabidde government nga agencies za government empitirivu zikolera ku ttaka lya kabaka kyekiri nagamba nti government yakola ensobi nnene okulekawo zino tribalism yali no bijjawo byonna nga Obote bwe yali akoze ne tufuuka nseegi nga bino ebyennimi nga twogera olulimi olwo bye basanga olwaki bali babijjawo anti okukyusa mulimu ebintu ebirina okukyuka America Mungereza America na tribe mpitirivu kubanga singa yakirekanga bwe kyali singa ne saawa ya leero mulimu tribe nga baledi Indian barwanagana nga bagamba nti wano wali waffe annaffe wano eno twali tulina obwakabaka bwaffe abanyolo baaliyo gye bali
kati kitegeeza ne wano singa Bunyoro yebanja buli kimu bino Buganda byegamba nti yebanja Bunyoro yo bwegamba okubanja ejja kubanja buli omu era n'Omuganda asooka naye baba bamubanja anti twabwe tudda mu byemabega naye gavumenti engeri gye zaali zajja mulimu ebintu ebyasootingibwa nga okuddawo byetaaga maanyi mangi era okuddawo okukyama kwabyo si gavumenti yokka wano bazungu weboogera ku nkola ya federo kati baba bategeeza ki anti enkola eya federo baba bagamba nti buli kitundu bakiwa obuyinza bwakyo ebungereza ovuga namba plate ng'eriko UBJ nga UBJ ekola mu regioni ya Buganda oba mu federo ya Buganda ekagadi nedda mu UK kagadi kati nga bobbire ekagadi noleeta emmotoka n'ogiteeka eno mu UB bagiraba oba onfuna ebaako essaza kati nga ekyo wano byebimu ku bintu ebi kati abasinga obungi bwe bawulira ku federo balowooza nti bwavu era ndowooza n'abakulu abagigaanira bo baba bamanyi nti eri president abatakyafuna buyinza tunuulira Iran buli kintu kyekola ekikola mu Luwarabu oba mu Lupasian mu lulimi lwabwe era yeyawula ne balaga nti president abeerawo naye abakifaananyi ne bateekawo ekya supreme leader Ayatollah waliwo supreme leader omulala mu nsi yonna kiri Iran kubanga yotekkiririza mu byaki byekizungu oba nfuna kati president akoma ku mikolo abanga prime minister Iran kati president we Iran alinga kabaka oba alinga wadonga minister obanga minister omubezi owokuna ku prime minister katugeze ngabo omumyuka wa prime minister owokuna oba owokutaano president wa Iran erigwe mugaso gwe yabaawo oba nkinyonyole nti atambulira mu konvoyi abeerawo bwatyo ebitiibwa abayina talina nakyayogera tali just ye bakimutera nti president n'abasinga obungi tebamanyi president we Iran okitegeera bamanyi supreme leader Ayatollah yasalawo yalina final word ekyo singa ne Africa kye yali yakola oba oliawo ebintu ebimu byandibadde nga tusigaliramu naye tunuulira wano buli kantu kona ka muzungu mbu abakazi babadde mu Women's Day badde bakuza olunaku ekololo ku Sande mbu bakuza olunaku olw'abakyala singa tudda mu real life abakyala bameka abalabiridde abasajja okuzaala kyabuto ekintu ekyobutonde tekifaanagana nakukola abakyala tebalina kukuza lunaku lwabwe kati olwo abasajja bakole ki abakazi n'abasajja ani asinga okumenyeka ennyo omukazi amenyeka emyezi 9 naye kankugambe kino mugenda kunfuna bulala omukazi afuna olubuto lwa myezi 9 naye olwo olubuto lwalufuna omusajja amuliisa alina okunoonya buli kimu okulaba nti omukyalo oyo abaawo omusajja oyo alina olwana kati obuvunaanyizibwa bw'omusajja bwo nga tebukuzibwa abasajja tebalina lunaku lwabwe luliwa wali owuliddeko wano mu parliament era bateerawo ebiteeka mu defilement nindako okuteekawo olunaku lw'abakyalo abaana ne balyoka bama just abo bali mu kufolowinga biri bimedusa mizimu gy'abazungu mbu valentine era mulimu wano ebintu nga bw'obanga okyakuza ennaku z'abakyala okyakuza valentine Women's Day twala tugende Christmas ebyo byonna bwoba okyabikuza obwongo bwo bukyali bunafu era omanya nti omuzungu akyakulina mu ngalo ezi mu ngalo 5 kuza olunaku wano at least wano abakazi bafukasinga kweza ennaku mbu ennaku z'abakyala valentine n'osanga n'abasajja nga batunze basinza amataka mu banka mbu baagala looni basanyusa abakazi naye wano ne mulema n'okukuza olunaku at least mukuzeemu ennaku ez'abantu abaze nga bafiiririra eggwanga lino abaana bali mu makomera mulema okukuza ennaku ezo ez'abali mu makomera bwemukuza ennaku z'abakyala bakola mulimu ki ng'ogyeko okuzaala kuba ozaala butonde ekyo tetukibala luli international ebyo byabali abazungu bye tufolowinga omanyi kansooka kunyonyoleyo katono
waliwo yampereza video nga waliwo omusajja agamba ffe tetusobola kugoberera byaba Iran. Iran nemala efuuka super power nti America mutufu omukuba. Iran nemala efuuka super power omu Iran tuba tujja kusinza ng'Abawarabu, tuba tujja kufuuka ng'Abawarabu, tuba tujja kwambala ng'Abawarabu, tetujja kulya mmere Muwarabu gy'atayagala. Ekyo kibi. Buto gwe muli ani eyamuleeta. Wana Abafirika bakozesanga buto omuzungu owa factory. Enyambala gy'oyambalamu ani eyagireeta osomesa mwana lulimi ki? Eddiini gy'osinza ya muddugavu. Enneeyisa gye weeyisaamu yonna eri ku programmed ku muzungu. Ebyobugaga bajjajja baafa. Ani yabatta? Eddiini gy'osinza ya Katonda gw'osinza ani? Engoye z'oyambala za ebintu byonna bye twali tukola byonna omuzungu yabijjawo abikolera eri ewuwe. Omuyirani omanya Omuwarabu yaleeta wano engoye. Omuzungu yazikola. Anti bagamba mbo Omuyirani singa afuuka kirimaanyi nti tujja kufollowinga eby'Omuyirani ne beerabira nti ate omuzungu mubi n'okusinga ate Omuyirani. Omuzungu ye just kye yabakwatisa yabateerawo bino ebibabuzaabuza ebibasiruwaza nti Women's Day, Christmas, Valentine, Human Rights. Lubameka abawaabye mu makooti ne babbyeko amataka mbu omuzungu yakuleetera kooti egasaani. Abasajja balumba bassa abaana b'abantu ne tulindirira UN okusooka okulangira naye ng'amagye ga Africa gatirimbula abantu b'abandi kiro na misana. Katumira ndowooza Matayo nga tugenda ku nsonga enene ya Iran. Mbadde njaga soka tumalirize ddala lumu wano eno waliwo lipooti ya UN eyo gye babadde bagamba simala ku Uganda, South Sudan, Modro. Ebintu ebyo nakugamba ebintu byedaba biyitirivu naye ebimu nsirika busirisi. Bw'olaba nga UN yavuddeyo neeyogera nze nabagambe nti America bwava Iran, Uganda ne Nigeria mu Africa ze ziddako era nkukakasa nti UN egenda tuura nga boogera ku nsonga za Iran naye Uganda naye ejja kuba ku mwanjo nnyo. Olunaku olw'ejjo yabadde Sande waliwo munnamawulire yabadde abuuza ku Barack Obama ng'amugyako interview n'amugamba nti America tukikiriza nsi ya kirimaanyi era ne mulaga nti barumbye Iran ne bagenda ne bagikuba nti erimu ba dictator n'awalala ngenda badde nayo ka video yaawo mulabe ku Barack Obama ebigambo bye yayogedde. Obama yagambye bw'ati nti omusajja munnamawulire yamubuuziza ate ba dictator amawanga amalala omuli Africa, Asia n'awalala bonga temubalabawo ng'ate batulugunya abantu ne mugamba nti mutaddewo eddembe. Obama yasoose kugamba nti ensi zonna zigulwa ebyokulwanyisa okuva ku America, Russia ne China tinezirowooza ba dictator. Yagambe nti ba dictator bonna bagula ebyokulwanyisa ne babitwala ne babyekuumisa mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu ne balowooza nti bamazeeyo olw'okuba baguze ebyokulwanyisa naye n'abagamba nti bagenda buli dictator yenna America emulaba bw'etali mukwata eri mutta tabeera kasitoma waabwe. Anti kati bwe kugamba nti bw'etali mukwata eri mutta kitegeeza nti baba bakyamukozesa bwe bamukoowa awe bekyangira kubanga wentunulira Iran ono Iran yabadde talinnya mu kikona. Anti America omuze gwayo era ne wano government egulina ne bookera bateekawo byakulonda naye bookera nogaa ndi wa Norbert Mao ndi wa Kyagulanyi ndi wa FDC kikusibya. Tunulira abaana bali mu makomera ensonga ezibasibiza zonna za kisiru tebitegeerekeka kyokka nga be bateekawo obululu singa mwabikolanga n'osukolera ne mugaa nti teyesimbwako president just ekiriwo kiriwo kitenewo naye kirireeti kirireeti. Nze nkubuulidde wano waliwo be bakola mu Iran strategic ze basooka okukola okunoonyereza kyekimu ekiri wano kitambula kitambula gwe weesirikire olabe ebiddako. Waliyo kiswame mujja kulaba nga entiisa ebagwamu bugwa mwe mwesirikire. Ndowooza kati awo twolekere Iran butereevu. Bwe tudde Iran njagala obakakasa nti
nabagambako emabegeo wikisinga emu n'ekitundu ne bagamba nti Iran okupowa amawulire agagenda osooka okuvaayo nga prime minister wa Israel amaze okufa naye njalo bakakasa nti prime minister wa Iran kasookedde akweka kamera zino we yali we baakuba nga kye baakola oli kyekimu kye baakola era olwamaze okitegeera bwepa kati bali mugezaako okuroningawo dimoni endala oba ze alien endala nabadde ntunulirawo emizimu egyabadde gisabira Trump oba Pleiadian ebyo wabitulagako naye Abamerika bo bennyini ne kavidiyo akatuufu nga dimoni zennyini zezisabira dimoni ginaayo naye kavidiyo ako nti bw'otunulira prime minister wa Israel ali mu ddwaliro almost ne bagenda nabbawa amawulire kumubika oyo Benjamin kasookedde batagundi ne bagamba oba Iran nezza omuliro wali owuliddeko nga Netanyahu amaze ebbanga ki nga takyayogera mu mawulire awo wenyini we bagaanira mu lw'egundi mu lw'eggaza nga yayogeranga nga wanda omuliro wamuliddeyo ng'ayogera waliwo kamera ze wamulabyemu kati bagenda mumugjawo basobola essaawa yonna okuleetayo ekikuloni kyonna ekimufaanagana ne balaga nti akyaliwo naye yafa mwe mulinde mulabe bwe yali we baakuba naye amawulire ne bajja ne bateekawo busimanyi yabadde muganda we busimanyi wa luganda lwe Netanyahu yatuuka okukweka kamera zino nga tayagala bazirabe abasajja baakuba we yali kyebakola ate era nkugamba kino ne Trump bakama be bajja mwefuulira ku luno olutaleera Trump bwe yamala obiwulira n'atya kati sawa yaleero alimu akatengo kangi asabye Iran wuyo ngeri gye yakwata biliyoni 5 nazo China ne Russia yayise mu China n'ayita ne mu Russia n'abagamba mukubire obusajja mu bugambe tumalirize olutalo aba Iran baaganye lwaki baaganye Iran erina ekintu kye yakola ekintu kino bwe bagamba nti okulwana si ndowooza aba Iran baatuwadde baharaze ekintu ekitabangawo mu nsi yonna kasookedde balwana entalo bazirwanye nga bano naki bennyini obanga abadugavu ab'edda nga bwe balwananga edda lwaki ngamba bwentyo nti abasajja baakwata ba architecture wano gavumenti etuyita bakasasiro fe baskecha abasizi b'ebifaananyi ababumbi gavumenti wano tebalina na makulu mu gavumenti kyokka ate n'osanga omulwadde wa sirimu ng'alina omubaka mu parliament naye bano ba architecture tebalina balwadde tebalina muntu abafandinga okola kikyo ne bwekidde bakiddibye okitegeera Iran yakozesa ebintu bino wammanga kankuteereyo baruuni awo China ze yadeployinga ne Russia baakwata era bebimu ku bintu Russia byasinga okukozesa mu Ukraine ebimu kwebyo byamikisinga nga mu ntalo naye Iran yo yagenza okibala ng'ekisusiza kyalina kikola abasinga obungi mulaba wano betudda wano e Kampala nodda mu kampuni za Tekno kampuni za Tekno zino batera beera nezibaruuni zabapikamu omuka okusikiriza bakasitoma nga zipikidwamu omuka nga zishanana mu kibuga we batunda amasimu mbiraba nga biyitawo kati Iran China yaweereza Iran baruuni bwezityo naye nga ziri mu shape ya tanka ne MiG ennyonyi ennwanyi nga baruuni naye nga ziri mu shape ya MiG ebintu bya Tekno ebyo byekora kati Iran nezipikamu omuka nekwata baruuni nga 14 nebikuba straight bwebiti kati nebipikamu omuka America bwabeera eri waggulu n'alaba ng'ennyonyi ziri wansi zi stages ne bamala ne bakwata ku kkubo oba lwaniwe ey'ennyonyi ne bafuna bano baskecha oba ba architecture bano abasiizi b'ebifaananyi abaana bano ababeera emakerere gavumenti beetalabamu makulu ne basiiga ku makubo oba ne basiga ebifaananyi ku kolansi ne babiteekawo nga bw'obeera waggulu olaba zimige ziyimiridde wansi
kati America netandika okukwata emizinga egya miliyoni emu kitundu eya dola miliyoni 2 ngezekasuka ekuba wansi ngerowooza ekuba Iran neveri Trump n'alyoka aboggora naye bwe yagenza okkizuula mu butuufu naye yagenza okkizuula n'alyoka akkiriza n'agamba nzikiriza olutalo lugwe era ne bw'aba ayogera bw'alaga kituufu nange nkirabye olutalo lubulamu wiiki emu lugwe looza lwabadde ekisooka mu byonna ekyasinga okuleetera abajasi ba America abasoba mu 3 be bawambye ekyasinga Iran ino yebalina ekyo bwoba tonna bakifuna abasoba mu 3 Israel yakozesa America ensobi America yagenda oyingira mu lutalo nga temaze kulwekanya nga bwe yakola mu Venezuela oba mu ntalo endala zonna. Ani yakozesa ani ensobi? Israel okulumba. Yesoko okulumba. Kati neteekamu America negireetera akatogo. America mu bukesi bwe yakolanga nga bwe nakugamba nti yafunanga ba foot soldier. Abe Iran nge bagamba gundi ali wano kati bagenza okukonfaminga yatura wali okufuna amawulire amatuufu ne bakubawo bukubi ne bamukuba swame gwe batta nebino strategic mbwe enyonyi ziri wano amajje gali wano Iran yateeka wano nuclear oba kino ebyo byonna baali tebalina information wabula nga badde no nga bwe warabye wano nti eryato teryayiseewo naye Trump ye yagambye mbwe eryato lyayiseewo naye nga tirina bakukola ki kuyitawo kati nejje eno netteerayo ebifaananyi Dubai bagikuba bubi nnyo Turkey Qatar Kata bagikuba bubi nnyo ne Kuwait bagikuba bubi nnyo aba Israeli ku lunaku olw'Sande bayitirivu miliyoni eziwera 3 ezabadde zifuluma mu Tel Aviv nga badduka okunoonya obuddamu ewalala naye amawulire ago tebanagaraga bayitirivu bwe bati Mossad we parking mu Israel oba headquarters za Mossad awali nuclear awali buli kyakulwanyisa Israel yakubawo bubi nnyo kankutera we mirambo gy'aba Israel awo osobola olaba aba Israel abakafa n'ebimu ku bifaananyi Iran nga oba Israel nga bwe eri saawa ya leero naye Iran yo eyogera kituufu wabula America olwokuba nti yekute media yonna esigala erimba eraga ebitaliiyo oba nfuna ne batukweka amawulire agava mu Israeli naye mu kugakweka gatandise okwesomolayo era kyemugambye nti neono prime minister bajja tuka balangirire kubanga bajja teekawo kuroni nga teri stable Benjamin Netanyahu naye bajja tuka bamulangirire nti mufu bajja tuka balangirire nti yafa awo Iran wegenda okutuuka ekakane ng'ekakasiza nti nowaabwe mufu awo olutalo Iran bagenda ogirumba nga already bali abasajja baali bayisa mudda bino bebawozanga misima bebagenze mu test mu test zino ez'okwegezesa mu Iran Russia bino ya BRICS kumbe China yo yali yaweereza dda America almost China sente yali yazabwerere America bwe yakitegedde neyagala n'olunaku olw'ejjo Jinping yajjeeyo amagye nga America yagala kubanja sente zembu bebawaayo bigundi bibaruni bino kibaruni bw'okipikamu omuka n'okiteekaawo kakasa ogirabanga tanka y'amagye kati bano abali mu nnyonyi waggulu bwe baziraba bo bakuba emizinga kati bano abaana abayiraani abategeera zino zimise ez'okusitula n'omukono bo beebika mu musenyu kati ennyonyi bw'ejjanga etagala olumala okugera omwana ng'alyoka agikuteera mu tageti abalula eyo naye America tebamunafuyiza nnyo okulaba nti kino kyalaba kibaloni tekirimu wadde ka sisitimu oba tekinyookako wadde omukka ogw'ennyonyi bali abasajja bateekawo zitraka eziraga America nti wano waliwo device kati ate oli bw'abeera waggulu n'alaba nti eno base kati abasajja kye baakola tebateekawo nnyonyi emu just bino bibaluuni baabikola nga osobola okinyiga ne remote ne kibanga ekitambula kati oli bwakiraba nga kimuvinga ate nga biyitirivu nga biriwo nga 12
taba na budde bwetegereza bira mbo semi system bagamba bugambe bakiteeka mu target mbo location into fire nga bakuba naye America yagenzo ekijjukira nga n'aba America abafudde bayitirivu ddala Trump kwe kuyita abamusabira kati kambuuzeemu ekibuuzo abanaddiini mbuka Trump yayise abamusabira kati Katonda mulowooza ye musiru mbwe esaara ya Trump asobola ogiddamu n'amugamba kati nkusonyiye ebibi byokoze nga bwe batulimba mu Bible mbu bwe weenenya kati olwo Katonda ye musiru mbu ye taraba abantu Trump basse abalaba oba oliawo kyovera omurasha bwe yamala okukola AK-47 yagamba nti gun cannot kill people people can kill people abantu sizezita era omuntu bantu bangi bebatta naye bali abantu bebasiba nga babasiza mundu era sinye emundu zezaali zitta singa abata Felix Kawes tebabatulugunya bebatugamba singa kooti yavunaana mundu emundu ye yatakawezi emundu zebakozesa okumukuba amasasi singa emundu zezaali zitta abantu singa emundu zeziri mu kooti nga zebavunaana okitegeera naye emundu nedooza nezatta kati ziri mu operation ndala zikola mirimu gyazo okitegeera bantu bangi abaze nga bafaana mundu naye nga emundu sizezita bavunaana muntu kati ebikolobero byonna nabagamba ebikoli mu America byegenda okufuna egenda tandika kufuna ebinyonyi ebiwanvu ebiddugavu egenda kufuna omusana muganda wange amataba gagenda giruba America okumanya nti Katonda agenda giyuuya egenda tuuka efunemu nekyoyinza okuyita gravity mu gw'omusanvu gw'omunaana guno omwaka era Iran ekoseddwamuko naye emiriroliro gye mulaba mbu ebizimbe bikubiddwa ebyo AI kazanyo ka mu America bye bakuba mu Ukraine bye predicting wano mu Iran batugambye awo twawuliddeko era ku lugambo olulala nti kituufu ebifaananyi ebyo era baliwo ka system aba BBC abo be bakakasa ebifaananyi ekituufu ne BBC terena kyekakasa gwemanya ebifaananyi ebiva Ukraine ebiva mu ntale endala ebyentale enkadde ebya Iraq byonna footage oyo yenna gwe batulaga wano nti bye bigenda maaso mu Iran kubanga amawulire gekubidde nnyo ku side ya Iran kakugambe kino tunulira ddayo mu katambi ebyeggaza byonna bye bali mu kulaga wali ddayo mu katambi ojjukire ebigambo Iran gundi Israeli Prime Minister byeyogera Prime Minister we Israeli nga akuba Gaza ensi zonna nezivumirira nezikola kiva ku bawarabu kyogamba ensi zonna zandibadde tezinavumirira Irani naye babalese basooke beetwalemu ate Israeli bebyogera mbu simanyi y'amaanyi singa America teyaliiwo singa ne kati tewali mu Israeli noogo singa babookya dda America akuuma Israeli anti oli kankutereyo akafaananyi kano kakulage ndowooza bali ku TikTok mujja kugenda ku YouTube ku bonnaani yeguyaani Omuyisirayiri n'Omumerika ani asinga oyamba munne saawa ya leero Israeli yasinga okwetaagibwa ekyo kiringa bw'owulira nti mulimu ebintu omanyi mulimu ebintu ebikyuka bayinza okukeera ne bagamba nti mu nsi yonna Uganda ekwata kifo kya 8 mu kimu obunene ne bagamba nti mu bwa superpower Uganda terina kifo naye ne bamala bagamba nti Uganda erina ebifo byekulembera mu bwavu mu banywi b'omwenge mu kutulugunya abantu oba mu kusiba okuba n'abasiba abatalina misango mu makomera nga tekitegeerekeka obitegeera ebyo tukwatira ddala nti Uganda mukuba n'okwambala obubi kwambala obikweyerusa ebyo Uganda ekulemberera ddala ebyo anti kyekiri kyengambe nti bo bali be balimu bya mugaso nti ekisooka wano tetweyagaliza oba nfuna omusirikale ayinza okujja n'akwata ne bwakimanyi tolina musango n'akwata olw'okuba musirikale ne baba akwagala mu ssente n'akwata
onfuna ekyo nakirabaanako abaana bangi nze nabeera mukomerawo ng'abaana bagaa nti nze just omulamuzi yansalira oba state yandemerako ne bansiba nga yagala $5,000 ne bakusiba emyaka 10 just ng'oli abadde akwagala ka5 olwokuba togalina oli mukomera naye akwagala kaaga bwe gakubura bakusalira emyaka 2 omutima gwe tulina byebiriwo era ye system gye tutambuliramu okitegeera omutima oguli wano si gwe gwandibadde mu ttaka lya Africa omutima oguli wano gwe gulina okubeera mu Bulaaya ate abali mu ttaka ebbi eririmu zidimoni eririmu bebagezagezaako okulwana ate okuba n'emitima oba banansinansi bw'otunulira America ene system gye yateekawo nti munansi wa America alina okukolera mu ssaawa kubanga yakizuula nti ffe Africa Europe n'amawanga amalala gabakolerera kati ne baagala ate ekiri mu America kye baagala baleeterera ne wano byebimu byebaze nga bakopa America akola agenda n'akola essaawa 3 nga buli mwezi afuna omutwalo gwa $1 size $3.7 naye wano ne baagala bakiteekewo nti omulamuzi alina okukola essaawa 3 minisita akole essaawa 3 lawyer abeere mu office essaawa 3 oba MP ne beerabira nti America ku ssente zebba ku bantu okwetoolola ensi yonna yateekawo privilege omunansi wa America tasomesa mwana ku ssente ze amafuta gabwereere kubanga bagabba mu nsi yonna nti America egalina sente ezirina ezimara munansi okufuna akadde akeyagala kyova olaba bo babeerako n'ebiseera byabwe ne bagamba nti eyo sama najja eno n'akuba ebifaananyi n'abitwala ewaabwe olw'okuba bo baba tebabiraba gwe munnayuganda ne bw'onoobikuba onoomala emyaka 2 oyonoona budde okateekera kantu ako nti sente bazirina beeteeka mu sisitimu ey'okugamba nti egamba nti Omumerika tamenyeka nnyo okwegamba bamuteerawo privilege eyo abeere mu bbanga nga yebalanse nga si mpewo kumupika n'atulika naye wano ojasanga omuntu gagamba nti okola essaawa 2 era okola essaawa 2 bajja kuwa $10,000 oba nfuna kati ekiri eri si ekiri wano Omumerika omutuufu abamu bbiru bazibasaba naye ng'abalala tebazisasula Omumerika ojja kweteeka mu bulamu bw'Ekimerika wano weesasulira rent weesasulira amasannyalaze Abamerika abasinga obungi bazimbye balina amaka batugamba mbu emisolo mingi emisolo newankwadde afuna ebyo biri mu baddugavu be basosola abazungu balina privilege zaabwe bo nga bo omuzungu ne basanga muzungu munne ng'ali mu ddwaliro afunye accident weewaawo baateekawo amateeka naye nga gakosa baddugavu ng'amateeka ga wano mu kifo ky'okukolera abaddugavu gakolera bagwira omuyindi ne bwakukozesa n'atakusasula ne bw'owaaba wali olabeyo omuserikale ng'agamba oba mu lipooti zonna ezisomebwa poliisi titwavunaanyeyo omuyindi yakozesa munnayuganda n'atamusasula waliyo kirabyeyo Uganda kati privilege ziri eri ndowooza bannayuganda oba baagala naffe tweyeruse tufuuke batulabe nga bazungu gavumenti etulabe nga bazungu kubanga kati buli kintu kyonna ekikwatagana n'omuzungu kyefevalinga oliwo okubuuza nti olutalo luno lunaggwa lutya kubanga olutalo tewali option yonna kasita bamala okulangirira Benjamin Netanyahu nti afudde oba yafa awo era newegenda okukakana bino byonna nebyokuziba simaho Moses biveeko America just yatiisa butiisa ebyo abyogera bwogezi nga bigambo agenda aliyiseeyo eryato ng'aliwerekerayo agenda aliyiseeyo arabe ekiddako kambagambe kino South Sudan lita y'amafuta yagenze mu $1,200 Sudan kati wano lita eri mu mitwale giba mitwale 3 Sudan amafuta galinnya wano lita kwanza nabadde kunulira UN byabadde egobera Uganda kati nenda banga bwe mbyogera bayinza okuntuga butuzi akarabba kayinza otandikira kunze nengamba waayi kambirekere UN engeri gye yabizukusiza ffe twarabadala tusirika naye ebikolobero bingi amajje ga Africa bye gakola nga tewali agamba olw'okuba kamera bazibateera eri nzize ngamba nti abakongo bangi abafa
Yes sir. Amagye America yo yavuddeyo nerangirira ku magye g'e Rwanda galekerawo okutta nerangirira amagye ga Uganda galekerawo okutta Sudan ag'e Rwanda mbugabadde gatuntuza abakongo naye singa olaba byendaba wanditegedde nti abaddugavu ate tuli mu kifaananyi ky'obutonde naye ate omuzungu kye yatusigamu tusinga ne sitaani obubi. Zino ensi zote zirina magye Kongo ne gundi kulwana anti bagalina naye we bagalina kyokka ekyewunyisa mu East Africa Kongo ekwata kisooka muki mu maanyi mu buli kimu ye namba emu Kongo ate Misiri mu East Africa Kongo ekwata kisooka. Uganda ogyerabidde amaanyi ebyo babibagamba nti gavumenti yebibagamba naye abarankinga bo batunuulira buli kimu basooka kutunuulira abasirikale we basula nga batunuulira omusaara gavumenti ye Kongo abajasi be Kongo basasula sente meka bye batunuulira nga bagenda ranking. Olowooza lwaki America kirimaanyi olowooza omujasi wa America afuna sente meka obanga IOA wano weeri mu America IOA wano mu America afuna ekitini nnyo mitwalo $2.2 IOA atya bano aba investigator abano abanoonyereza ku misango ng'ogyeko bano abakwata CID abo kati eyo CIA FBI babaweera ddala ssente mpya n'enkadde kubanga bakolera ggwanga era ne wano kisoboka naye olw'okuba nti tuli mu Africa busosoze buteyagaliza butakola ng'eya Africa so embeera eno yo yakusabira naye nga ebintu ebikolebwa mu Africa wano biyitirivu ddala era mu kubeera ebiyitirivu byo katulindirire oba oli awo 2027 guno mu mwaka tulina ofuuka bannayuganda nze mbakakasa naye nyongera bajukiza ebimu ku bintu ebibadde bibuze oba nga tebikyalabika olunaku olwejjo batuleetedde emaali yino twatikudde obudde twabukomezaawo ndowooza ogiwulira buwulizi sawundi n'omanya nti ne bwoba olina omuzimu ogukulira n'oba kipuliyediya okitegeera ate bino olowooza puliyediya bino bita ebitonde biyitirivu naye nga ekitonde kimu bwekigatta ku bantu nga 10 nga kisobola obbamalawo kino kisobola okutta omuzimu ogusobola okujojobya ekyalo kino nakiramu no sawundi omanyi ebintu bino ebyemyoyo va ku bino ebyabalokola ebyokuba ate Katonda waliyo ebitonde ebimu nja kuba mbalagaawo mu maaso kaawo ensi egendagendamu emiwaatwa mujja kiwulira naye ebikoma eby'omuwendo bikomyewo oba kopo omutuufu akomyewo kugambe n'obudde bwaze era obudde osobola okufujja n'okafuna akadde buno obuntu nali nabwerabira mu apartment mwe nali nsolo emisiri naye bamaze ne bambundeetera zino ze zandibadde ng'embira noonya ku kantu kano okasomeko abawala tebabuyita obutiiti bwe bulinga obutiiti ndowooza obw'abakyala naye noonya funayo akaddeko osome ku jjinja lino bajja kukubuulira abalabako abazenga balaba ku byafaayo bya Africa abasakazuru there is God be must crazy mwabeerangamu abakyala nga bambala bino byokka abafirika bonna abasooka bamandera muwala wa Mandela yeesiba akantu kano Nelson Mandela so osobola otunulira akantu kano n'osoma ku lino ejjinja bajja kukubuulira bye likola kopa yazze bayizawo okana akantu osobola okukakuba ekifaananyi n'okateeka wano ku Google search bajja bekebera n'engeri gyekakolamu ey'enjawulo n'ekuwa details ozokuba tokamanyi linnya nti mu Google n'ateekamu kati eno set ejja ne kano naye bino byabadde tebiriiwo byabadde biweddewo ono kopa agirako lino ejjinja oliraba lino erigaidinga kati kano bw'okambala okambalamu lino bw'omala okambala n'oteeka ku mukono n'oteeka kukagirako neno empeta eno ne faratiiti ndowooza mumanyi abasinga ono Misiri kopa ne faratiiti then bw'omala oteekako bw'oba oguza omuntu ekintu ng'oyambadde bino ebintu naye ekyomuguziza kimubeerera kya mukisa
n'abanga asobola naye kyawumusuubuziza okukitunda n'afunamu kasente era guno gye gimu ku mikisa egigenda giyita mu bantu omazeewo wiiki nga omazeewo omwezi nga tolaba ku bakasitoma wiiki nga kasitoma taze ku dduuka kati bwe bajja naawe nosheyalingako n'omukisa gwo n'oli tegukuvaako kubanga gwosigala nagwo naye n'oli gwoguziza agenda n'aguza n'amazaawo n'akomawo afuna ku mukisa gwo oba onfuna so bino kopa abawala basinga abedda teri muwala yabeerangawo nga kati bino abawala olw'okuba nti tebakyabyambala kyova olaba bambala bubi bweyerusa ekibuga ba bakyeteekamu bwenkeera neŋŋamba nti njagala kufuuka muhoozi nga siise mu magye mu training esooka mpaka ku mitendera tosobola kufuuka fuulu geno nga tolina process gyoyiseemu obukomo bubuno buno bupyaka muno ndowooza mubulaba omanyi waliwo vidiyo omunyankole yagamba nti nimbeera sinungi nnyo wano kitegeera vidiyo muno ate ogamba nti ekisajja kiwanvu nnyo kirina ebidde okitegeera ebidde bye yali ayogerako byebino n'ebidde nti saawundi eva muno egobanya ebisajja ebiwanvu gyemizimu ebiwanvu be balabe bo ebiwanvu be bantu abatakwagaliza bakutega amatalo so kati nembeera nungi nnyo wano kubanga ebintu byaze anti kati nze njogeranga vijje oli evijje asinga okusesa mu Uganda yonna kine embeera nungi nnyo wano so jangu ofune kukopa jangu ofune ku ka oil kano kati kanjogere ku ono oil ono oil bamugatamu kikokonati ne bamugatamu ekitafeeri abasinga obungi mukebere mu bayibuli ziri enkadde amafuta agakozesebwa okubatiza Yesu mu lubereberye bagakola mu kitafeeri guli omuti gwe nazaalibwako abasinga obungi ndooza mu Runyankole bagyete emizabibu ebyo bitafeeri anti nze njogedde lwewaffe so ebitafeeri mwe bakamula juice kati ono oyiro vakono gwe bakola nga bakutte amazzi ge bajjamu emirambo juze ajati yabaraga namubaragako ajati nga abanyonyora nabakolerako ne video nga mbaraga pastor mu Nigeria yali azeeko wano mu Africa ngaze mu church emu okukima amazzi kati nze nkugambye nti ebintu ebimu ntunula n'ensirika naye waliwo abasumba abagenda emurago ne babawa ebimu oba ebiba bisigalidde abamu abakozesa amazzi g'abafu ne bagateekamu amafuta ne bakwata oyiro wane Uganda weebali ne bagenda mu murago bafunayo ku mazzi g'abafu ne bagagatamu ebintuntu n'afuka oyiro n'ogenda n'osabirayo omwami akanya kugamba va mu barokole abakazi abasinga obungi bavudde mu bufumbo n'agamba nti yaroota pastor nga bwenyongera n'okusaasira Lehana serebu wange banna badde bankute mu liiso naye Lehana yabadde alumbiddwa abatemu ng'era alumbiddwa abarokole mbu omukazi buli wasoma bayibuli mbu alaba Lehana amusadaaka buli wagenda mu kyaki pastor amugamba mbu Lehana yagenda okukutta kati omukazi yakutte emundu n'alumba mu maka ga Lehana mu Florida n'akubayo amasasi naye bamukutte era Lehana teyafunye buzibu bwonna lwakuba nti omanyi okufa kuno kulimu images nja kutandikirawo enkya ku bya Lehana nga mbanyonyora kubanga Lehana alina ekivulu mu mwezi ogw'ekumi mwalina okufiira mu accident y'ennyonyi naye ngenda gijjawo eyo zo gyogera accident y'ennyonyi ngenda gitereeza naye ngenda banyonyora lwaki yasoose kulumbibwa nabagamba nti images entuufu enkya tugenda kwogera ku bubonero obuze nga bukubako Munnayuganda nga buli kintu kyokola oze nga osooka kufuna bubonero n'otabufaako ekisooka mu byonna ono oyiro ono nze nange gwe nkozesa ndudde nga mukozesa naye ndina ensonga lwaki nasooka kukola testing nga bwe nabagamba n'akola nali ndowooza nti oba akola ku nze nzeka ono bamuyita gift of Zanzibar
oyiro bw'omala okunaaba obulungi kati naddala mu sizoni y'enkuba onaaba n'omwesiga kugamba toyiwa bwoti bw'omusaanukula oteekako ekibatu bwoti n'osiisiitiriza kwaba omuyi wayinza oyiika mungi n'osiisiitiriza then bw'omala ne weesiga wena omubiri ne ku feesi ne mu ngalo then bw'omala omaze okunaaba nga okyali fresh nga wakamala okwesimula just nga weggyeko amazzi yambala engoye kamera weesige ku oyiro osabe bw'omala okusaba mu byosabasaba obukuumi amagezi n'emikisa todde eri n'oleekaanira katonda njagala bugaga njagala ngula emmotoka njagala emmotoka onoogigula ddi nga tolina magezi tosabye magezi ga kugula mmotoka okusaba kuno ngenda kwongera munyonyola olwakadde naye okusaba kuno just ngenda kubanga mbabuulira nja kubanga nfonako notice emu n'emu naye oyiro ono asinga nnyo kukola nga weebase kasita omala okusaba nga weebaka oyiro ono akola kiro anti ekintu kyonna mu kusaba kw'obulamu bw'ebintu byonna baatugambanga nti omuntu yenna mu bulamu ozuukanga ekiro n'osaba baisaawa 9 mbu katonda aba awulira lwaki boogera bwe batyo n'ekirala nti bwe tubanga tusaba batugamba muzibirize tusabe tetukola bwe tuki oba mwewombeke bwe tuki okwewombeka omubiri guno ne bwe gubanga gukula ng'okakkanya omubiri tegukola nga omwoyo gukyakora oli mu bbaala onfuna osooka kuwumula then omubiri ne gulyoka kutandika okwezimba n'omwoyo ne gulyoka kukola obulungi n'omubiri buli gubanga omwoyo tegusobola kwapeninga oba kuteekesa mu nkola nga omubiri guzunga gudde eno gudde eri gwetaaga gukole nga guli focused era n'essaala zonna zetusaba omwoyo guziderivalinga kiro bisitabaamu mulamwa bebamu abalwota nozuuka nga waliwo ebizimuzimu omwoyo nga gugenze zuuka nga amaaso galaba tosobola kunyenya mukono anti oli ayinza okubeera nga budde bwa misana n'anaaba neyesiga neyebakako emisana ne bwe libeera ddagala ku kiwundu terisobola kukola ng'otambula wali olwaddeko ekiwundu ku kigere ne bakukuba eddagala bagamba kakanira wamu sooka ogisale omubiri omusaayi gutambulire mu misuwa bino ebintu by'emyoyo tebiringa kukola bode mbwogenda kajuza omubiri gujja kukola ng'okajuza no kano ka oyiro saba womala okusaba weebake kasinga kukola nga weebase otandika n'okufuna vision ennungi otandika okufuna essuubi ndowooza obudde bunakozebwako waliwo ebifaananyi tulinawo n'ebifaananyi bino osobola okufuna ku bifaananyi bino waliwo n'ebifaananyi bya Black Madonna kano ka decoration osobola okateeka mungi abasinga obungi mulinamu Trump ng'atemula abantu mulinamu bapulezidenti bammwe abatalina na makulu teekamu ebifaananyi bino omwana akule ng'akubuuza ba ancient bamoowe be baliwa omugamba olulyo lwavaamu nti gw'oli mwana w'Abanunaki ova mu Afirika ne bw'oli eyerusa ne bw'oliyogera oluzungu olisigala ng'oli muddugavu ebifaananyi tubirina biyitirivu tulinawo ne bino ndowooza ekifaananyi kino okiteekako mu nyumba muno okiwunzika bwoti nekikola kino kisika bulungi ka decoration okulabisa hoteeri n'okulabisa amaka si kya bulijjo oba okiraba bino biva bweru osobola okujja n'ofunako era osobola okufunako ne weetwalirako mu ddiiro lyo mu ofiisi n'okiteekako n'obeerako n'ebintu by'abajjajjaffe tulinako ne bino bikwaguga ebinene ddala era ndowooza kino kansitukemuko katono naye kino bw'okiteeka mu ddiiro ndowooza mukiraba bulungi wano tumulaba omukyala okiteeka mu ddiiro bano be bannefaratiiti zizino piramidi zizino zimoowe ennimi ez'edda kiteekeko mu ddiiro lyo mu ofiisi ekifaananyi kino kijja kukulabisa kijalabika bulungi ew'ewaka nkukakasa era kiri mu papyrus abasinga obungi temuzimanyi ebiwempe ebyo ebiwempe bye baluuse so mwe bakikola
N'olupapula bwengamba nti luli myaka 13 nebino bweda byondaga kiwempe bino bipapula eno si printer nti balukoze mu printpapula so osobola okujja newefunirako papyrus n'otwalako ewaka n'odikolezaining ennyumba yo nebanga erabika bulungi nekisobola n'okuwa bino ebifaananyi kino ekinene bwe buziba ekiro kikyusa kala okirabira wano naye bwe kinaakyuka kijja kuba kiraga wano ekifaananyi ekirala kyova olaba bakiteeka mu kiwempe ne bateekamu ne kemiko endala ezitali za wano oba onfuna so yeetaaza ebifaananyi bino era osobola okujja n'obipiikinga ne kopanga bwe mbagambye nti obukomo tubuleetedde ddala era weebuli buyitirivu ddala bulungi nnyo kopa waali mupya obukomo ababadde bambuuza obukomo bw'abaana tubuleese ndowooza kantuule obukomo bw'abaana omwana omutwala ku ssomero kano tebakamugaana kano kamuyambako omukuumo kamusiba mu mukono buno bw'abaana bato omwana wo azuuka ekiro aluma amannyo azuuka aloota awawamuka yeekanga bw'aba yeebase tasula bulungi abaana batandise okuluzinga anyway n'obubaka buno kambuyiseewo abasawo badokita bonna mu Uganda bakolere eno video so musobole okuba nga mwetegereza na mbagamba bwe nti mwetegeke mugenda otandika nga kusikaninga abantu oba okukebera abaana ng'abaana alina DNA nga 6 omwana omu oba omuntu omu ajja kubanga alina DNA nga ziringa 6 so embeera eyo bweneetuuka temutya nti oba ebyuma bifu oba obukugu bwamwe bunafuye oba bannayuganda bona oba otuta omwana ne bagamba nti alina DNA za mirundi nga 3 oba 4 tokyeraliikirira obwo butonde system yatandise oba twayingiddemu yatandise okuactivating system kati abaana bonna tobeera maama onooraba omwana wo ng'avaamu omusaayi ng'omukyala omukulu oba ng'avaamu nga mwana muto ng'avaamu omusaayi ng'omukazi omukulu n'olowooza oba omwana wo alina ekyamu oba afunye obuzibu mu lubuto ekyo tokifaako ekyo kiri just butonde era kati awo abasawo be balina obuvunaanyizibwa okuvumbulayoko ku maddagala ge bayinza okukozesa okulaba nti obulamu bwammwe at least busobola okubeerawo n'okuba survivinga naye kopa w'abaana yono just ekyo njagadde kiisaawo abasawo nti bayinza okunfusingibwa amasaawa wegali kopa w'abaana wuno yaze muyitirivu ddala deni nammwe obwammwe abakulu bagambye weebuli buubuno bwe buti nga kano kenyambadde buubuno waliwo buno oteekako akantu kano abasinga obungi lwaki tetukyalina feeling zetwalina edda twakulanga nga twegomba okugenda Nairobi twakulanga nga twegomba abayimbi naye feeling eyo tekyaliwo awasooka mu byonna eva mu gas emmere gye tufumbisa gas ogwo omuka ogufuluma mu gas gukyankalanya system then tulinawo mbaleetedde almost lenze nabategedde nengamba kambaleetereyo ne bu earring ob'omu matu waliwo ne buno obw'emisiri buubwo bwaze bubwo bu earring bwa kopa kateekeko at least kayambeko kano kaba kayambako netiwaaka y'essimu obutakuinfectinga munange ne tukuleetera n'embira ez'abajjajjaffe zino muzimanyi zino embira omuntu omusanga nga bayambadde bulabba bwa Arsenal Man U teekako ekintu ekikuuma yambala kopa ng'akukuuma mwambale ng'akuyingiriza ssente abamu mwambala earring ne mufuuka nga gundi n'osanga n'omulenzi ng'ayambadde earring mu kutu ng'ate mulenzi bipini nga byuma biringa bino bibateekanga mu tractor nga zibba muwogo wa bendi so yambala ebintu ebikugasa tukozesa amasimu saawa 24 tolina kopa tolina earring ku mutwe ku matu buli wookuba essimu naddala mu abakyala abali embuto
waves zimpactingirawo kubanga buli woba olubuto embryos ebe etambula oba omusayi guba gudduka ku speed ya kika kya waggulu kitegeeza oba teweetaaga frequency yonna eri behind infect mu bwongo ng'egenda kukyankalanya immune yo abamu kyova olaba nti emisuwa bwe gifunamu attacking mukosebwa funa kopa tulina zi earring mu bika ebyenjawulo tulina kopa bwati tulina amasaawa n'ebika ebirala byonna ebya kopa so oje weefunireko osobole n'okuteeka mu bizinensi zammwe abasinga obungi ne bizinensi zammwe tezikyatambula bulungi ebide nkugamba ebyaze ebiyitirivu ddala n'emisaalaba ekide osobola okikuba noba nga okiteekako mu ofiisi noba nga osaba buli woosaba okutula enjegere koona ekidde lwaki oba tokoona kidde so bebimu ku bintu bino enkyaka tutandikire ku Rihanna n'obubonero Rihanna wange wadde bamukubye amasasi naye mbasiibula nga mbagamba nti bannayuganda enkuba weeri bannayuganda mujje mukole guno omwaka muzibu ebizibu byatandikidde mu giya nene era tekibeewunyisa wiiki ejja nga aba boda ne takisi be bagenda okuddamu okukaaba naye mbakubiriza nti mujje mukole ebisigadde mubirekere future fe aba future fe abamanyi ebiddako mbasiibudde mweraba naye mujje mufune kopa waali oiro waali gift of Zanzibar kikulaga nti ono wa Africa so jangu ofune kopa ayambeko connection mu bintu ebyo ebimu ebiganye mbagaliza olunaku olulungi mweraba ndowooza ojja tusanga ku kizimbe kijabeera kya Princess Complex Kasubi ku bitaala tosukkawo kubanga towetaaga boda yonna n'okuva e Kasubi ku bitaala okujja wano ku ofiisi ekizimbe era oba okiraba ovudde ku kiro ekinene kibayita Ashimolo kino ekiddako bakiyita Princess Complex omunyaze Vigeston M webale nnyo webale ddala atambudde naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde subscribinga likinga ate era sharinga kankusiibulire waleero UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.